Popin Media. Kati ya jenga atya kusibenyo oba mzee yagenda n'ayogera naye obwasooka mzee yamulaba nako yes to n'agenda n'amunoonya ebyabeera n'ayogera naye n'amugamba tyagenda kunkwata ntwala ewa mwenyina simanyi ebusiye n'amugamba olunaku lwali lwakuna ati ngenda kumusima gende mutwale awo ebbanga ne liyitamu lye bamugamba nga talina kyakozeeko yadde muzeeyi kwe kugamba nti kagendewa ku poliisi soka kwerosi ngera kwerosi soka kwerosi ebangambye ensonga zo bazikowa si yasoose kwe kugenda kuki wali ne bamuyita twabireka baddayo nze nindiridde yagamba 14 ogwokutaano naye n'okutuusa leero 14 ogwokutaano ezituukanga sina nnyonnyo mbeera mbi gye nnoonya wabula naye nnoonya mbeera nnungi naye erabika ekoze eki kusaidi yange egaanye wakati oyo omukazi amutwasa mu kukomera embeera zange zigaanye ngezezaako nasooka kuba amasimu ebbanga neliyita nenziramu nemulumba nemusanga ebbanga neliyita nenzamu nemukubira amasimu ebbanga neliyita nenzamu nengerako esi nebagambye ensonga zebazikoowa kyokka ono talinaako wadde akantu konna nze kendaba katya kakube kulya nze obuwunga bwegisa banne yali bwakola ti so yaliridde ku bintu ebituusakyusa kuki kuba omwana okumuzaala n'abeera omugezi oba nanjira tekitegeeza nti alina kubeerawo nga ali mu lubuto talina byakola talina byalya talina byalabirira naye ekizibu kyono ekyennuma kiri kimu omwana omuwala ono yagenda ewe kuyiga kyekyamutwala ewuwe kuyiga okukola entebe z'emitto kuba yakenda kuhabu n'asoma n'amala koosi ye ey'obubazzi kakati okugenda wali agenze kwongerako koosi agatteko asobole okugenda okukola ebintu ebya advanced ono yamwegwanyiza ekitali kyabulabe naye ate kinnuma okutuuka saawa zino ng'omuntu gwe walaga nti olina obusobozi era osobola nga tolinawo kantu konna konna kendaba kasobola kulaga nti ono asobola okuba mu mbeera ennungi ng'ate future gyonoonye nzige nali mbala ekituufu kiri nti okujja wano nnoonyeza mirembe kyekindeesewo naye wegibange nga nabo tegiriiwo ekyokukola nja kuba sirina katonda yanamanyi ebinakola ki ebinaddirira nti newe natuuka naye nakagenda waka olw'ensonga nze manyi obuvunaanyizibwa sikola bino byabagambye divide and rule nze nagenda nentuuka awantu nentuma owa boda nagenda namuyita ate yajjanga ate mukwano gwe ekigiza inawo nawakawa nze mmanyi wali wakolera entebe zo balina awalala simanyi nze kyemunenya kwetika bintu byatasobola tagonda mulema olwokuba gufuse gw'amaanyi ate singa kubale tegumunene twalituuse wanewuwo ozisobola okumukwasa bibiri atwale mutongera kwate mukazi wakola eki atwale bagende Alex ndoze bugambo waliwo bituukira noga nti kimmeze omukazi wuuyo mulimu kyempakanya wakanya mukazi wo towakanya musire lwakuba nti ebiseera ebisinga bamanyi nti fe abasajja netulina kuwoza naye ng'ate nze muzeeyi wange kyayitamu kimanyi era kinnumiriza ku saidi yani ey'omuwala gezaako nnyo okwogera n'omuwala olundi obutali bumu omuwala alina like disrespect gy'alina mu kamwa nnene nti yandaga ekintu kye nali nnoonya mu kumukwana yakindaga kubanga akisangawo waka nemuwerako for example nimugala lwaki nawe alina bakyala bameka 2 naye n'omukyala atampa respect njagala owamba ekifuo kye tutesaganya batya nemugala tewogeza kwekona saidi wazira njagala tulwanisa ekintu kitya tumenyewo wano kubanga kyava ku nazala okungamba nti neobubeera disiri wasa muwalawe zinesalawo nkola essaabu mu mutima gwange naye omuwala we yamala ofuna olubuto
embeera zeyampisangamu hani sweetheart biki tebikyaliwo. Nebasooka ne bagamba nti lubuto nekubira muganda we essimu nenjogera ne maama we nageza bonna bagezaako okwogezaganya naye naye nekigaana olubuto luzuula omusajja kutuusa emyezi 4 oba 5. Tusobola kungamba nti right naawe okuba essimu nevuga nti ekintu guli tokigeza ate era n'okiddamu. Yalumwa ku musota walaba omugu akola ki yeekanga. Nze omuwala disrespect jampa nono yamukambuwalirako n'amugamba nedda kino tolina kukiddamu kukola ki kyogera kubanga ye yalaba nti kimaze okugwawo kiguddewo tulina kuwa bba waffe kitiibwa naye talina kitiibwa mu kamwa n'eki ate ekirala ye mukyala wange omukulu naye ekinyigiriza ye era ekyatuuka obumulumbiseerwako butampa kitiibwa nti amasimu agalisiivinga naye akuba esimu mpa esimu eyo esimu ya Alex muga simu eno ya ofiisi yange bw'okuba nagezaako nejjo kuliko ne kolo namugamba esimu eno bakuteeka mu blacklist lwa nsonga okuba ku simu y'ofiisi ate oyogera bubi ne ttiimu yo. Akati kuba kweno yeyange empya yagambye nti sinawe mpandiika saagala nakumanya kitegeeza yalina amaanyi waagajja. Naye omuntu omanyi nti oyagala obuyambi era oyagala communication ne bbaawo oba boyfriend bupapa nofunawo wandi naye anteekako ekikoosi ne banvuma ensi buli omu wamanyi abasindika wemutwe muteesa ne bajja ewaffe ne banvuma ne bampamula buli kimu naye nga sinagendako waabwe bavuma naye nga ndi waffe wa muzeeyi ne bajja ne banvuma buli kimu wawulirako nga nkugambako ki tekyanuma eyo era kikyoliza ebeerawo ku muntu ng'ategedde nti bawakwana waliekawo mu disrespect naye nga n'omusawo muyini akujjanjaba era naye akyogerako tugaye tumubuuza ekyamazima Rebecca tolina njogera kuba muzeeyi omukweka mwana akula n'afuuka mwana naye nga enjogera erina okubeerawo akuba essimu kwegamba akuba essimu n'omugamba saawa zino siryoke ebyo tobimbulira kumugamba nti njagala kulya enjala ennuma olukuba essimu takubuuza olukuba essimu ate womuteekerako ssente takugamba nti banzirabye gwamala okweguya n'okuba mugasedo mbulabye kati nze nkwate miliyoni y'essente enkumi eza ewiiki eza nosindika wabudavaayo eza 5 buli 3 niwe wagenda wayingirira gundi obufumbo bwoli wategeera nga balya batya anti era okuteekawo tewalaba nti yalina abakazi abawera okuteekawo bino bwebiti yaŋŋamba ati ŋŋenda mumenyera obufumbo bwe wateekawo bino okuteekawo bino byagamba ye kenyini yagamba ŋŋenda mumenyera obufumbo bwe yes because kinabala sikyakola nze kinabala nabala kusimba kasooli wange nfunemu naye ndaba kigaanye kyenzijjawo kyenzizaawo nga n'olubuto nali nakalufuna n'oŋŋamba ndijjemu gwe kenyini sakyongerako waŋŋamba ndijjemu tubuuza muganda wange ettaka lyali terijja kukola kasooli n'olala n'oŋŋamba olikukolerera ntaanaayo otuuse mu myaka gye egy'okufa ati yalamba buli kaseera kukubira essimu owooza kimu olibiza nemugaa yes nga sinayagamba akyokola paka saawa yasasula ez'eddwaliro ono yaganda osasula ez'eddwaliro maama nasasula ez'eddwaliro olala noŋŋamba nti wafiirwafiirwa dde abaana so ebyo ebigambo gwe byojja n'oyogera bye bireetera omuntu ekyokukola naye ebyogamba mukuyisaamu amaaso sikuyisamamuko maaso yadde n'olunaku olwa olumu manya gwe mwenyini gwampisaamu amaaso gwa anyomereza buli kyenkugamba tokkiriza nkugambeko kintu kyonna yadde n'omulundi ogumu omuntu gwewayagala okusooka olaba masita omuntu gweyayagala okusooka teyakimanya nti mufumbo okubira otya omuntu omufumba essimu ssaawa 10 za kiro nebya puroguramu yo nawe bwetambula njimanyi ogenda kunzitira amaka nze sikukubira
Sinkubiranga ko simu sawa za kiri soka sina simu. Naye kuba simu alina kuteekako ekyo simu za kiro nga nkube simu nze. Era kyampaliriza nti okukomingawo simu yange anvumire kweno eri Sinkubiranga ko simu sawa 10 za kiro. Akati kikyo weyama tuvuwa ntwa weyama maaso ga gavumenti bakutwala ku poliisi ng'onooganda kati ate nze nyinza okukola ekintu ekiyinza okukola okuteeka mukomera ate nendagirawo muno ayiro netambula newesanga nenkya zigenda olesa munana nga oli ku limandi njagala kiki butazanyira ku bakazi baana b'abantu ekirimu obuwala yagendawo okuyiga nze njogera ndowooza njagala tukole ebintu ebituyamba era ebituufu eyeweeza omumpa azikuba essaawa zino tuli ku nsonga y'ono ezaabali siziriiko ndi ku nsonga yaani ono omwana bweyajja wano kusoma kuyiga teyajja kubeera nga aganzibwa twagala tutereeze minding the fence kwe kutereeza buli awali omuti enkuba wezaali n'okomerera tudda ate wanneyiva muno mulayini muno mwotereeza kitegeeza mubaddemu ebiwaatu ebinene nze sigana kwasa bakazi bw'oyagala galunaana naye buli mukazi ateekeddwa okubaako gy'abeera taatawo muzeeyi n'alabirira omuwala nze kuzaatuwano ne mugala muzeeyi bakuwabidde ng'ali n'omuwala nga ndowooza ati omuwala yamutisse kyokka omuwala we obuvunanyizibwa newoba ng'amagulu bagakutuddeyo oli mulema okema fe abasajja omutwe kakikakubanga ogenda ngende wafudde era omukazi olina okukola enviirize enjala emmere amanda fiizi tolina kwogera ku birala byonna kubanga famire erina okukolaki etambulira ku ggwe omusajja baagala mutwe tebaagala birala omutwe kakikakubanga gukolaki gukyayogera okulekanga ewunzise ukwategeera Alex akati njagala